Amanya nze Mukwenda Uzige Amos, pangalira wano ku kitundu Katabi Busambaga LC1, Katabi Ward, Entebbe Municipality, Division A. Kitalo nnyo ekyokuviibwako Nalongo Magi Nakate, mwala waffe owa mwami Paul Kiwesi Mayanja, kitalo ddala. Ate azalibwa maama Constance Oprah. Mukyala ono ye mukyala yazaala abaana mu mwami the late AK47, oyo azaalibwa na Bakamillion, nabo Bamayanja family sibe kiri. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Azaala abaana Xavier ali mu UK, Sherin ali mu USA, abalongo Waswa ne Nakato. Nalongo batulekedde. Azaalibwa n'omwami Peter Kiwesi, kati mutuuze wa Katabi Busambaga waali. Azaalibwa ne Anne Mayanja, Eve Mayanja, Carol Mayanja, Pauline Kiwesi, Sam Kiwesi ne Vincent Kiwesi abali mu USA. Ate betulindirira tubasuubira nti olwokuna lwe banaatuuka wano ku kyalo e Katabi Busambaga. Era taata Mayanja, taata waba AK47 tuli naye wano, yazaala omugenzi AK47. Omukulu Palaso tuli naye wano mu kaseera kano, era tugenda kubeera naye okutuusa lwe tunaawerekera Nalongo Magi. Waliwo abataka abavudde ku Lubya e Kasubi, tulinawo Donzela Nalongo waali, tulinawo omukyala omukukunavu Flavia Namulindwa yali akola mu Bukedde TV waali, tulinawo Karo Kasita naye waali. Tentative program eri nti enkya lunaku olwokuna, naku z'omwezi zijja kuba kadde mwako enkya ku Lwokusatu tujja kuba ne misa, ekitambiro kya misa ku ssaawa 12 mu maka gano wennyini we tuli Katabi Busambaga Canaan Estates. Ekitambiro kya misa bwe kinaaba kiwedde tujja kubaako n'ekyeggulo ekitonotono ekinaaba kiteekateekeddwa. Tusuubira baganda baffe okuva mu USA okutuuka wano ku Lwokuna. Bwe banaaba batuuse ku Lwokuna, omubiri gwa munnaffe Nalongo Magi gujja kubeera gutuusibwa wano ku Lwokutaano. Tubeerewo era n'emmisa, tusulewo n'okukungubaga, era tujja genda okuziika e Butambala ku Lwomukaaga ssaawa 10. E Butambala tujja kwongera okubategeeza entambula yennyini okutuukira ddala ku kijja we tunaamuwerekera. Bodde ya Nalongo yakutuuka wano saa mmeka ku lunaku lwa Friday? Ku lunaku lwa Friday bodde ya Nalongo ejja kutuuka wano ssaawa 3. Tubeerewo naye, tusuubira nti era wajja kubeerawo ekitambiro kya misa nga yatuuse. Ate tusuubira ekitambiro kya misa olw'eggulo ku ssaawa era 12 nga ffenna tukuŋŋaanidde wano. Ku makya ku Saturday tukeere tutambule tugende ku Lubya mu Butambala, tugende e Butambala mu kyalo kiyitibwa Kibugga we tugenda okumuggalamiza. Kale
enkuwadde embango ndakujja kutuba abakungubazi bannange waliwo ekitabo ekiri mu kutambula awo ekitutuukako okuberera ekitabo ekyo nga bwe kigenda. enkuwadde embango ndakujja kutuba enkuwadde embango ndakujja kutuba nayiteewo